okitegeera naye simanyi regulations zaffe bwe zigenda kubeera simanyi ne UCC wawe ebiyingiriramu wano nti oli bw'avaayo n'atandika okwemulawemula ku intaneti n'ayogera ebigambo ebyesittaza eggwanga koza abaana bangi bali ku intaneti abaana nno abato abatana banagenda mu secondary cause we are in a digital world abazadde bagulira abaana baabwe amasimu era n'amasomero agasinga gagamba omwana alina okuba n'essimu waliwo otuuka nga tusaala limitinga mwana ku nkozesa ya ssimu so n'abeerawo weesanga nti agenda kulaba ebintu ebimwesittaza so Dokita n'abalabi ba Kayisanyo bonna mwebali kulaba programu eno n'abakozi mwenna DJ Shiro nkutumiddeko nakulaba era yemmwe abamu ku basajja abalemedde ku kukola content eyeegasa till now ate abantu abasinga edda abatusooka ku media kuno eno bakyaliko they are still standing because they are solid and ne bye baali bakola byonna byali bitwala eggwanga mu maaso n'ebino ebintu byetukola tebirina gye bitutwala mu maaso tewali nze ndi waffe ebintu by'akantu mbiyingiramu part time leisure gamba nti nno n'ebyokukola Uganda biri awo kitono oba tetulina nabyakukola omuntu omukulu n'atuula ku live n'alyoka avuma okuva ku makya paka kiro ng'ali mu kuvuma me I think something should be done sikuyimba something should be done if not our leaders mu communications wabeerewo regulations ezivuga internet naddala TikTok oba ne TikTok kisusse tekinga abantu wansi eno ono yaloze ono yakoze kino ono yayinze ne bba wange ono yakoze kino kugamba it's too much zemba ndowooza TikTok ya Uganda yokka yeriko n'entalo kubanga abantu abalala bonna bakola abafirimu ne bazizannya abakola busikiti ne babuzannya abatunda ebintu ne babitunda baki abalina business abwe ne baba influencers emirimu kati bw'obanga gwe weyita influencer ng'odda wala eri ku media n'olyoka ovumaavuma abantu how would you expect me as a business person to associate with your brand igwe so ebyange saagala kwongereza nanti omanyi abakozi bakanti twogera nnyo saagala kwongerezaako biwanvu greetings from China nsi nnungi nnyo era nebaza Ministry of Commerce abatulete China kola ki okujja okukola eno semina ya green economy and environmental protection sikimanyi mu Luganda naye ng'eyo koosi gye ndi mu kusoma China green economy and environmental protection Dr. T n'abalabi ba Kayisanyo mwenna ne DJ wa Kayisanyo musibe bulungi mweraba nsigadde nze Feitusha akanakubuwala